Ababaka ba Parliament basaba Uganda okweyisa obulungi mu biseera bya Easter. Easter tekitegeeza kubinuka na kucakala bucakazi ne Easter kitujjukiza Katonda engeri gye yayagala ensi eno n'awaayo omwana wa Yesu Kristo n'afa ku lw'ebibi byaffe. N'olwekyo basabye nti mu kiseera nga kino bannayuganda ffenna twenenye tudde eri Katonda. Nga tuyingira ebikujjuko by'amazuukira ga Mukama waffe nate bannayuganda bajjukizibwa okwewala okumala gasaasanya ensimbi mu ngeri etategeerekeka ne bava ku mulamwa. Ababaka ba Paalamenti basinzire mu lukiiko olukulu lw'eggwanga ne bajjukiza bannayuganda obuteerabirira kigendera kya lunaku luno nga batunudde amasanyu gokka. Omubaka okuva Bunya South Robert Ntende asinzire n'asaba bannayuganda olunaku luno bakeerere mu masinzizo mu kifo ky'okulowooza ogenda mu bifo ebisanyukirwamu. Twajaguliza mu mayumba gaffe ate eyo yali mbi nnyo kubanga amasinzizo gaali maggale gonna, naye eno eky'omukisa omulungi egenza okutusanga nga at least amasinzizo ga Mukama gaggulwawo era abantu bagenda kugenda mu makanisa beebaze batendereze omutonzi era bazuukire wamu n'ani ne Kristo. Naye Easter tekitegeeza kwekuba mwenge, tekitegeeza kuzina mazina kubanga eri ababadde bakaaba kati Easter wona etuuse era n'ebidongo tebigenda kubeerawo. Nedda, Easter kitegeeza kusembeza Yesu Kristo mu bulamu bwo akukolemu omulimo era wezo obujja. Nzeka abantu mbasabira Easter ennungi, mbaagaliza Easter ennungi ey'okwebaza ey'okusinza. Ffe tukyali abalamu kyamazima twagala ffenna tuggwere mu masinzizo nga twebaza Katonda kubanga ku luli twali waka nga buli muntu ate yajja nga tulina entiisa. Mubaka bwe oba amazuukira ajjukiza bannayuganda okujjukira ekiseera ekizibu Uganda kyeyiseemu naddala emabega kaawo bwe twajaguza olwaggwa nga tuli mayumba ekirwadde kya COVID. Wabula era Ntende ajjukiza amasinzizo okuteeka mu nkola ebigasabibwa ekitongole ky'ebyobulamu okwewala obuzibu bwa coronavirus. Naye ku luno Katonda atuwadde ekisa, tugenda gisaba nga amasinzizo gagguddwawo newankubadde nga gagenda kubeera social distancing. Nsaba amakanisa gasigale nga gateekawo SOPs, abantu banabe mu ngalo, babeere bu sanitizer, abantu babeere ne social distancing ne bu mask nabo bagende nabo mu masinzizo. Ye Minisita w'amazzi Ronald Kibuule ajjukiza bannayuganda obuteerabya kigendera kya lunaku luno. Kibuule ategeezezza nga bannayuganda balina okujjukira nti okufa kwa Mukama waffe kwalina ekigendererwa ng'okujjawo okwefaako. Abantu badde eri Mukama era bagakozesa okutegeera amakulu g'ennaku, si kusanyuka kyokka naye amakulu agali mu Easter gali ki. Nze nandirowoozezza abaana abato bakiyigireko n'abantu abakulu beekebere bw'okufa kwa Kristo kutuyamba ki, kutujjukiza ki, kwagala tukole ki. Bakozesa okulambulula ekyo ekigendererwa kya Easter. Amakulu bangi basanyuka ne bageerabira. Wano wasinze n'asaba Uganda n'obuteerabya kirwadde kya coronavirus nga bagenda maaso mu bifo ebisinzibwamu. Bajaguze ennaku enkulu mu bwegendereza mu bulwadde gye buli, ate we bukutwala oyinza obutaddamu funa mukisa kujaguza nnaku ndala. N'olwekyo nandibakubiriza bakole ebyo ebisoboka ebiri mu mateeka gavumenti ge yateekawo okutangira ekirwadde kino. Kyokka omubaka okuva ebuyaga East Eric Musana yatunuulidde ensonga y'okusaasaanya ng'ajjukiza bannayuganda ng'ate ekiseera kye tuddamu kigenda okuba ekizibu ennyo kubanga n'ebyefuna by'eggwanga byongera kudobonkana. Mubeere nga mucelebratinga naye nga mujjukire muyina okusaasaanya sente ntono ate nga mumanyi sente si nnyingi. N'ekyokubiri temugenda nnyo mu clubs, nkimanya wagenda kubaawo music systems nwakubadde tuli mu celebrations naddera okutambula ne mugenda wala nnyo kubanga tukimanyi endwadde nga COVID-19 ekyaliwo. Mu ngeri omubaka okuva ebufumbira James Nsababutuulo ajjukiza bannayuganda okwagala kwa Katonda kwalina eri omuntu era ng'ategeeza nga Katonda bw'ataagalangako muntu kubanga afuna ebizibu. Naye twebaza Katonda nti tusse wano. Kale nga njukiza abantu bonna wadde ebintu birabika bulungi, ekikulu kiri nti ffenna tutegeere nti Katonda yagala tubeerewo mu kwagalana, okulaba nti tukozesa mikono gyaffe, tujjukira ngu ffenna tuli bamu, wadde oli Muganda on'Omunyoro muki ffenna tuli wamu. Ekyo bannayuganda mbaagaliza Easter ennungi n'eggandaalo eddungi n'omwaka omulungi ogwa 2020.
Easter enungi, Yesu azuukire wamu nammwe. Amiina. Omunyu mweguli. Russell TV, nze Grace Girinya, ne Lyasa Jabi, Omunyo.